naye Sami ebigambo ebibadde mu kkooti buli omu ayogedde, buli omu n'awunyikirira bw'ati. Agambye omulamuzi nti oli okundeetera ssente yansanga ku buliri nga nfa nga ndi mulwadde nnyo. Akimanyi nti akasente ke nali muggyeko kaali kakunzijanjaba. Essente ezazijjanjaba abantu be baazisonda. Ne bwe nandibadde ebweru nandiraajanidde abantu bandintaasizza. Ezo ssente ze ne bazimuwa. Naye kati ndi mu kkomera, ndi mu bulumi, naakamisinga okugenda mu ddwaliro emirundi ebiri mirambirira. Lwaki tokwatibwa kisa nonta? Kubanga ssente kyandibadde ekizibu, naye si kizibu kubanga oli akimanyidde ddala nti ssente nazijjayo kunzijanjaba. Kati onkuuma nga ndi mulwadde mu kkomera nkole ntya? Ebigambo byayogedde bibadde bya bulumi nnyo, sisobola kubiddamu nga bwabyogedde. Naye buli abadde mu kkooti akulukusizza amaziga n'akaaba ku lwa Sami. Entiisa gye bateekawo ng'okyalira Sami oyinza n'obutaddamu all your life okuddayo okumukyalira. Kuziba kubuuzabuuza omumanyi otya, wamusanga wa, ebiki? Ebibuuzo bye ate byo biri special. Bw'otuuka n'oyogerako kati nga nze yafunye omukisa n'enjogerako n'abalala ba Eddie Mutwe nayogedde nabo, bawayizwa bakulagira ddala nti ono is completely different n'empisa gye bamuyisaamu yo eye yanjawulo ne gyali wanjawulo nnyo 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 nnyo, talina baate. So simanyi, naye nga tugenda kulemerako bwe tukomawo mu kkooti tugezeeko okumusabira okweyimirirwa. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku Masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri, oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti, yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Mpaaniriza mu episode eno mbadde nina okugikola ku lwa Sami. Nina muganda wange ono tugenda kunyumya mu Sami yali yakabadde mulwadde, sigamba Sami wa Mighty Family. Kati ate yali yakawona kaawa atandise okweyagana lwakuba yali atundako n'engwe we yali akola ki. Ate n'empulira nti Sami bazzeemu okumusiba naye nga ebintu tebitegerekeka bulungi, bamusibidde ki. Naye nina musisiwa n'ogamba otya? Yendi taata, nsanze okukusanga. Okulabako. Bigenda bitya? Alhamdulillah, Mukama akuuma mwetuli. Asemba okulaba ng'oli mu kalulu. Akalulu kagenda nga bwe kagenda. Kankulengera awo e Masaka oli ku mikutu gyayo ozoganya. Ngamba baakatubikkula. Naye ebifuzi bwe bityo biringa mupiira. Baatugamba obugenda mu kuvuganya omanya nti waliyo wiina ne wiinwa. Naye ng'obulamu bugamba ki? Obulamu alhamdulillah bulungi, mwetuli. Uganda yakusika muguwa naddala kufa abatagimanyidde, ffe twamanyira nnyo obulamu bwa Essi nakuluziba nga weetululira awo muka Essi. Wano yoleke mungi ate wo ozunga nnyo okusinga owa Essi, so n'olwekyo olw'ekisa kya Mukama weetuli
bitambula mpola mpola. Okay. Kale era saa tulwewo ja tutuukire ku nsonga. Essebo. Sami bw'awona yali tannatandika na kukola ki ekkomera livaawo amangu ago. Kati Sami actually yali tannawona naye tulina ekibiina ky'ebyobufuzi kiyamba abantu kitwatandika nga bakiyita Uganda First. Uganda First ng'ekiruubirirwa kyaffe kulwanirira abantu kufuna bwenkanya tulabe nga tusobola okusitula amaloboozi gaabwe. Twali tuteekateeka okukirunkinga naye nga tumaze n'okukola activity. I think twakola activity nga 2. Waaliwo eya Anita Amongo tugenda ku Electoral Commission eyo okutwalayo ebiwandiiko. Waliwo n'endala oba yali yawa oba wa Nabbanja eyo zaali 2 naye wakati awo nange nenzirako mu kyalo e Masaka mba ndi mu kyalo nankubira nti ndi ku poliisi. Tinzize wano ku poliisi. Ekibiina kyo kibadogamba mu kirimu mwenna? Tukirimu ffenna. Kati nendowooza nti byakusaaga bigenda kuggwa lunaku lumu. Nanga ate birina tabbo bagenda kuwaayo ssente wano bakole ki? Ku CPS. Bandike ono omwana complainant waali wano ngenda muwaayo ssente miliyoni ndowooza yaŋŋamba 2 biggwe. Nga kale ngenda okuddamu okumbuulira nti ate kati ngenda luzira. Nga ate kiki ekiriwo kwegaawo n'entyamu. Naye Sami alina ekizibu eky'amaanyi kati tuba tusookerako. Ekizibu eky'amaanyi ky'alina I think oba yasaaga nnyo n'ensi oba yakola ebintu bingi ndowooza ensi n'emutwala nga kazannyirizi. So talina kyakola ensi n'ekiraba nga serious nti kyaddala. Kati ne bwe bamusiba abantu balowooza oba katembo oba comedy oba biki. So nga tebakitwala serious era nange eyo mwe nasooka okukitwalira nga mumanyi byakusaagasaaga. Ekyokubiri Sami ekizibu ky'alina talina mikwano. Mikwano yagirina nti obeera n'abantu bo naye nga bali ku ebyo bye bamuggyako nti oba oli awo bamufunako 10, 2 ne babaawo ne batambuza obulamu nga we bamwagalira. Bw'afuna ekizibu no one tewali n'omu agoberera tewali n'omu aliwo. So kati mu mbeera eyo bwe baamutwala e Luzira nange ne ndowooza nti oba oli awo asaaga agenda kujja bamweyimirire. Yagenda n'akumawo ne baŋŋajja mu kkooti nga 5 obanga nga 10 n'ajja ate ne bamuzzaayo e Luzira. Bwe bamuzzaayo ne mbuuza waliwo abaana abo ne mbabuuza nti naye biri bitya? Ne baŋŋamba ebintu byangu agenda kujja bagenda mmuta. Nga kale tewali ttabu kasita bagenda mmuta. Nga bamuwadde ddeeti era yakumpimpi awo akomewo. Nadda. Bwe yadda era ne bamuzzaayo kati bwe bamuzzaayo ne bamuwa ddeeti nga 2 oba 9 zaali I think 29. Kane ŋŋanda ye 29 ezo kanfube mbeerewo ndabe omusango guno guli ku ki ebyaddala. Naye nennemererwa waliwo ebyankwata ne sijja naye ne ntuma omuntu gwe nali ndowooza nti naye mukwano gwa Sami muntu ali serious. Ne mugagendayo gwe wennyini ondabira ekiriyo omanyi ne beesisi y'omusango omanyi na ddi lwadda mu kkooti. Nakuba essimu z'omuntu gwe natumye eddubu bwonna nga teziriiko. Ndowooza oba ali mu kkooti essimu teziriiko ne sifaayo. Olunaku bwe lwakya ne nyanguwa akawungeeze ennyo nankubira essimu. Ne mubuuza owaaye byagenze bitya? Byagenze bitya. Naŋŋamba nti Sami bamuzizzaayo e Luzira. Nga okay bamuzizzaayo adda ddi? Nti awo bankubidde akasimu mukama wange ankubidde akasimu ne nfuluma mu kkooti sitegedde adda ddi. Nga kiki ekiriwo? Nga bano nno saabirinde ne neesitula ne nva e Masaka olunaku lwajjo olwokusatu navaayo lwakubiri n'ensula awo Mmengo olwokusatu n'enkeera e Luzira eyo okumanya background y'omusango gwa Sami.
okutuukayo nga si kasango sango. Kiki wasanga mu kkomera Sami yagamba ki ekyatuukawo? Sami mu bigambo bye agamba bwe yalwala ennyo wano yabeera nga anoonya ssente ez'okumulongoosa okumujjanjaba n'ekyokulya yali yapangisa emmotoka okuva mu kampuni emu nga yabapangisaako emmotoka I think oba $5,000,000 oba baaguluwinga $3,000,000 n'abawaako 3 ne basigala nga bamubanjayokko. Bwe basigala nga bamubanjayokko kati emmotoka eno olw'okuba yagirina yali yagipangisa I think paka November nga 2. Kati olw'okuba yali agirina naga ye lwaki sifunayo kasente wali mulova nja kafuna nkazzeewo n'agenda yagenda wa mukwano gwe Manerenda n'amuwola ssente naye mukwano gwe bamanerenda mu nsi muno mwe tuli bagezigezi bw'omuwa ekintu kyo nti Simon njagala okumpolayo kasente kino kyenkusingira yakugamba nti ate wali buzibu oyagala ssente mmeka nti $2,000,000 giwandiika wano nti onguzizza $3,000,000 nze nkole ki nkuwe ssente naye ng'agamba nti ssente ate ngenda zifuna ndowooza yali alina abamusuubiza ku kasente awo ng'akasuubira mu nnaku ntono nnyo obulwadde ne bweyongera embeera neesajjuka ssente ne zigenda nnyingi n'atasobola kukamuwa mu nnaku ndowooza ze yamugambiramu. Kati bw'atasobola kukamuwa Manerenda ne yeekyanga n'agamba nti emmotoka wajinguza n'agiggyamu ne tracking device ya kampuni kujjukira kampuni ezo ezipangisa amamotoka ziteekamu tracking devices kati n'agiggyamu. Kati bwe yagiggyamu eri kampuni ye yanoonya emmotoka yaayo gy'eri era yo kampuni neemala neefuna emmotoka yaayo bwe yali neemukwata mubuze emmotoka yaffe lwaki wagiggyamu tracking device n'abannyonnyola nti emmotoka baginguza $2,25,000 yajinguzayo ono n'endagaano ziizino awo bwe bati bwe bamukwata. Kati awo ani akwata? Kati akwata yono eyagula emmotoka Manerenda yemaze ofuna emmotoka yo kampani nga n'okugibanja gye babanja actually kwe emmotoka ono yali yagipangisa paka nga 2 November ate bamukutte nga 5 bamukwata nga obanga 2 awo November so nga actually yabanja kampuni eri naye bo nga bafunye emmotoka yaabwe ne bagamba tukivuddemu kati ono n'awaaba. Kati awo waali Sami ali mu kkomera nagenza okutuukayo nga tewali yali amukyaliddeko. Kati katono nnyo nga temunatuuka wa Manerenda mwogerezeganyako naye? Manerenda nze mbadde sinnafuna mukisa gwogera naye abaddewo ku kkooti naye sifunye era mukisa gwogera naye because kkooti bwewedde Sami abadde talina looya nga naye namufunidde looya so kkooti oluwedde ne njogeramu ne looya we nabadde ndirinda empapula za directing okufuna ezo zenzize nazo nga nina okuzirinda nzifune so looya abadde akyambuulira Manerenda n'afuluma n'agenda so bw'agenze sifunye mukisa gwogera naye naye nga bali benagambye emikwano gya Sami abatabadde serious ate bo bayogerako naye ng'agamba ki ng'ayagala $25,000 gamba ayagala $25,000 ekintu akole ki y'omusanga aguveemu aguleke bw'atyo bwe yamaliriza ng'ali mabega wa mitayimbwa Sami. So Sami embeera gy'alimu I think Manerenda oyo bw'anaatulaba ajja kumanya akwatibwa ekisa. Olwaleero bwe tubadde mu kkooti Sami yeekyawa obulamu yabukoowa ye yawona tannawona ali mu mbeera nzibu nnyo yali talina kufuna test. Yes yali alina okubeera ng'agenda ku review almost buli week omulundi gumu kati omwezi mulamba tagendangayo. Kati abantu bwe yagenda eri mu kkomera
jjukira bwe yabeerako mu kkomera eyo bwe yavaayo yagenda n'avaayo n'obutambi obw'ekkomera so kati yagenda okutuukayo nga biralamu ne bamuteekako olukomera lungi tasisinkana bantu n'abantu okumukyalira babakugira ne ku kkooti ngezezzaako emirundi 3 okwogera naye ne bankugira ne baŋŋaanira ddala ne baŋŋaana no you can't access him so yeekyawa obulamu bwalimu bwakwekyawa ali mu bulumi ate alaba alowooza n'ensi yamuvaako temugoberera bw'atyo bwe yasoberwa kati bwe tubadde mu kkooti ayogedde ebigambo buli ali mu kkooti n'akaaba mulamuzi kye yasoose okukola kutugamba nti kamera ziveeko zonna n'azigobawo naye sami ebigambo ebibadde mu kkooti buli omu ayogedde buli omu n'awuniikirira bw'ati agambye omulamuzi nti oli okundeetera ssente yansanga ku buliri nga nfa nga ndi mulwadde nnyo akimanyi nti akasente ke nali muggyeko kaali kakunzijanjaba essente ezaazijanjaba bantu be baazisonda ne bwe nandibadde ebweru nandiraajanidde abantu bandintaasizza ezo sente ze ne bazimuwa naye kati ndi mu kkomera ndi mu bulumi nakamisinga okugenda mu ddwaliro emirundi 2 mirambirira lwaki tokwatibwa kisa nonta kubanga sente kyandibadde ekizibu naye si kizibu kubanga oli akimanyidde ddala nti sente nazijjayo kunzijanjaba kati onkuuma nga ndi mulwadde mu kkomera nkole ntya ebigambo byayogedde bibadde bya bulumi nnyo sisobola kubiddamu nga bwabyogedde naye buli abadde mu kkooti akulukusizza amaziga n'akaaba ku lwa Sami. Ekyokubiri omulamuzi simanyi ebigambo biyinza okuba bimunyizizza kuba oli yeekyawa abyogedde mu ngeri ya bwekyawo nga mukambwe nga munyiivu nga aboggola so si mu ngeri ya kusaba ate abalamuzi munnanga mu gundi eyo beesigaliza ekitiibwa kyabwe enjogera gy'abyogeddemu omusajja oyo eyamuwola ssente ndowooza abiwulidde era naye abiraba Sami ng'ali mabega wa mitayimbwa talina jjamuwa yadde siringi 10 kakati leero Sami abadde azze kukola ki mu kkooti kati leero omulamuzi bw'atyo bwe yamwongezaayo luli nti ajje leero for court hearing kati nze jjo bwe nazze ne ngenda eruzira ne mulaba ne ndaba nga kyetaagisa okumusabira beyiro so ne mufunira lawyer abaddewo mu kkooti unfortunately tewabadde state so kati ate lawyer nga gwe mulundi gwe okubadde gusooka mu musango gwa Sami era naye kyagambye omulamuzi nti nsaba bampeeko ku kopi ya omusango fayiro eyo bagimpeeko kopi ngifuneko kopi nsaba otuwe ddeeti endala ey'okumpi tuteeketeeke okutandika okukoza tujja kuteekateeka naffe tuteeketeeke defensi yaffe n'okusingira ddala tusaba otuwe ddeeti ey'okumpi twe tunaasobola n'okumusabira okweyimirirwa so tetusobodde kusaba kweyimirirwa olwaleero naye nga omulamuzi atuwadde nga 17 omwezi guno gwennyini Sami yakomewo mu kkooti bamusabire okweyimirirwa simanyi oba omulamuzi anaatubeerera wa kisa olunaku olwo ne bamuta kakati ku byonna ki ekisoboka okwogera ne bulooka sente ze zeyawaayo zimuddizibwe kuba oba okunoonya abiri bw'oyogerako ne Sami waliwo possibility za bulooka okumenyeka oba bulooka alina kirowoozo nti Sami alina ssente omanyi Sami nange kyantawaanya nnyo okulowooza nti Sami talina ssente olw'ensisinkano yange yali esembyeyo ne Sami oyo oba bulooka alowooza nti Sami alina ssente nga bulooka yeetaaga kwogera naye okumubuulira mazima nti n'ekisajja ali $3 million mwami Kyagulanyi yagisasula kituufu I think ndowooza era bulooka kituufu yeetaagisa okwogera naye
kubanga oyo Manerenda ndowooza yeetaaga okwogera naye era bwe nnaava wano nja kutwala initiative noonye ennamba ye y'essimu njogereko naye but okusinziira ku byabali bye baŋŋamba mikwano gya Sami bali abo benkubuuliddeko kiragira ddala nti ye yalemerako ayagala ssente ze miliyoni 25 nti ne bw'aba nga ono tazimuwadde mu cash naye n'amuwaako abo z'amuwadde n'awandiika nti nja kuleetanga ku kkooti eno ssente bwe ziti buli luvannyuma lwa bbanga bwe riti. So ye alabika nga alemerako nti ayagala miliyoni z'ameka 25 mu kifo kya ziri ebbiri ezoogerwako oli z'agamba z'amanyi. Aho alabika nga ye bwe yasibira naye sigenda kusooka kumujajinga ngenda kufuna essimu twetaaga tunoonye ku bulooka oyo ono yo advice manyi gakuweebwa munno twetaaga tufune bulooka oyo tumanye sayidi eyi ya story kubanga omuntu yakava mu ddwaliro nga nokukala tannakala kyo kyewuunyisa era kiba kitiisa nnyo okukalambira ngo ebbiri teyazikwata teyazikwata yagaanira ddala Sami bw'atyo nno munnange tewali kisinga kuba kibi luli political abantu at least baafangayo ne bagobererako at this time round talina muntu yenna ku mabega kubanga challenge nti eriwo eriemu kati omanyi waliwo ebintu ebimu nga nawe inataasa munne oba osubira nti anaayambibwa Sami oyo mu kwejjanjabya buno obulwadde mu kutaasa obulamu bingi ebyamwatikako agenzeeko wa big size ataavuddeyo agenzeeko wano paka omukulu bwe yavaayo ku rescue kati onoonya ne bw'oyinza okugamba awatuufu bayambe nga baakamala okuyamba n'osoberwa so nti Sami yeetaaga afulume ng'omusajja asasula ebbanja eryo era kye simanyi okuleka nga Sami yagezaako manya ayinza okuba alina temper issues unless nga waliwo awo okwali okusigaŋŋana omugwa era ne bwepa kwaliwo kuba era asobola okufiirayo era nosigala nga ebbanja lyo tolikoze eki lifudde ndowooza nti Sami yeetaaga kuta nange kyendowooza afulume akolerera ebbanja eryo kubanga ekyamazima nti abantu bajja kugaa ne Sami twakamala omumusondera siga nti bamusondera naye oyinza obutasobola kwesigama nnyo ku bantu naddala nga ate ali mu kkomera kituufu ate abantu Sami oba bamukoowa oba ayinza obutamukoowa simanyi amanyi ensi eno ogiraba ensi erina abantu balina ebizibu musantu balina ebizibu nti okuyambibwa beringa layini essaawa zino Sami yali anoonya obukadde 3 okulongoosebwa kama n'amuyamba n'abufuna essaawa zino gyasanga ku layini waliwo omwana nga Jaden naye ali ku layini eyo kategedde kati tebamutupa talina kyeyabakola naye nti kati mu kaseera ka layini oyinza osanga nga it is a poor timing era nga maybe kiyinza nakwetaagisa nti ono waaba alemeddeko kati Sami alinayo ababe era yali akusanyusa yali munywanyi wo ne mufunamu obutakkaanya ng'osobola okusobola ng'omuntu n'olaba engeri gy'ataasibwamu simanyi kati aliruzirwa okumukyalira limitation y'abagesiti batono entiisa gye bateekawo ng'okyalira Sami oyinza n'obutaddamu olwoyo life okuddayo okumukyalira kuziba kubuuzabuuza omumanyi otya wamusanga wa ebiki kwega ebibuuzo byate byo biri special bw'otuuka n'oyogerako kati nga nze yafunye omukisa nenjogerako n'abalala ba Edi Mutwe nayogedde nabo bawayiswa bakulagira ddala nti ono is completely different n'empisa gye bamuyisaamu yo eye yanjawulo ne gyali wanjawulo nnyo talina baate so simanyi
naye nga tugenda kulemerako bwe tukomawo mu kkooti tugezeeko okumusabira okweyimirirwa. Kati ke tuli wano kubanga eno yo yakubeera nnyimpi badde ya update kumanya kulamu bwa Sami. Of course omutabulako babe tuyinza kukubirawo enduulu. Ekisookera ddala okukuba enduulu ndowooza twandifubye nnyo okulaba nga Sami asobola okukontaininga looyo oyo kubanga naye ali expensive ebyabalooyo obimanyi okumuyererawo mu kkooti buli lunaku. Ekyokubiri bwe tuba tusobola okubaako akasente kituwoona omusajja bwe wabaayo mukwano gwa Sami nze nkimanyi yalina emikwano bayinza okubaayo Sami ali mu bwetaavu bwabwe essaawa eno abeetaagira ddala nnyo okusingako ne bwe yali abeetaaze because mwamujjanjaba naye wakati nga Mungu agenda amusaasira agenda afunamu olungubango bwakudda engulu ate n'agenda mu mbeera ey'okusula ku seminti wakati mu kwenyiga gye yajja ate obulwadde bwe bumu bwe mwajjanjaba. So being nti yajjayo obulwadde obwo kyangu nnyo obulwadde obwo ate okusajjuka obusajjusi kuba yagenda tawonye kompulitire. N'olwekyo abaamujjanjaba bwe mubaayo musobola okumanya nti omwana wammwe gwe mwajjanjaba ate abeetaaga nnyo mu kaseera kaakaakano okusobola okumulabako enkya oba luli nga mulamu nammwe okwenyumiriza mu mirimu gy'emikono gyammwe because bw'anaafiirayo olwo tubanga abaayoza engoye ne twanika mu ttaka naye bwe atusaasira ne twekwanyakwanya Mungu n'asaasira ne tumugjayo. Ensi eri bbize bali mu kalulu wano nawali. I think ne bino bye tubazzaamu abantu bayinza okulaba nga oba tuli mu diversion kubajja kumulamwa kati omusajja ali eri ali mu kikuba ate ffe tuli eno tuli mu bino ne munnaye ne ono waffe ate tuli ku nsonga ya bulamu newankubadde nga birimu ebya ssente. Kale Balesa tugenda kunoonya bulooka oyo kuba ndowooza kisumuluzo kisumuluzo musango guno kituufu naye n'ali eyo ng'oli mukwano gwa Sami ayinza oba mbale temukyawuliziganya olw'ensonga emu oba endala can reach out kubanga omuntu omusaaba asigala yeetaaga ababwe. Kituufu nnyo ekyo. So eyalo tetugenda gisusa wano tujja giddamu mu episode endala ate nga maybe tufunye ku bbulaka ne twogerezeganyako naye atuwa sayidi eyi. Kituufu. Sikutadde neyanziza muganda wange webale nnyo akadde ku ofisi zaayo ku lwa Sami webalire ddala Mukama akusasule musera. Kale bane tweyanzeege eri bulungi mwera. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China kutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.